Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256. Olwaleero njagala kwogera ku kwenywegera oba okunywegera kw'enjawulo. Okunywegera kwa bika bingi sigenda kwogera ku types wabula ngenda kwogera ku bifo omuntu waakunywegera era kitegeeza ki. Singa omwagalwawo akeera ku makya n'akunywegera mu kibatu oba n'akunywegera ewantu wonna, gw'okitegeeramu otya? Nze okusinziira ku kunoonyereza kwange ngenda kuba mbasomesa oba ngenda kuba ngabanako nammwe ku bifo ebyo. Okunywegera kintu ekimu abaagalana kye bakola naye kikolebwa abo abantu abeesigaŋŋana. Si buli muntu nti omunywegera, kubanga waliyo n'abantu nga waba takwagala takunywegera. Kiss kintu ky'amaanyi nnyo mu bulamu bw'abaagalana, ate kirina engeri gye kigattamu abaagalana, oba nga muli mu mukwano, oba nga mwezina, oba nga muli mu bifo eby'enjawulo. Naye ate era kisinziira ekifo we muli. Si buli kifo we muli nti bakubirawo kiss. Asobola okukuba kiss egwanidde ekifo kye mulimu. Kale olwaleero munzikirize mbabuulire ebifo we batukuba kiss oba omwagalwawo walinza okukuba kiss oba okunywegera ne kye kiba kitegeeza. Munansonyiwa ndi mulwadde leero siri fine, naye vidiyo eno njagadde ngikole. Mbadde njagala tutandikire mu bulago. Obulago buno kintu ekiri sensitive ku mubiri gw'omwami oba ogw'omukyala. Kwegamba eno paati eri so sensitive ku mubiri gwo nti olaba omuntu ne bw'aba akutte lugalo n'akuyisaako, osobola okwesanga ng'osumuluse ppata. Omuntu oyo oba obadde omwagala. So omwagalwawo singa muba wemuli nga naye wemuli wali safe, sigenda gamba nti weekusifu nnyo naye nga wali safe, n'akunywegera ku bulago, ebiseera ebisinga ekintu ekyo nno kiba kitegeeza nti aba alina ky'ayagala ekisinga ku kiss oba ku kunywegera. Kwegamba aba ayagala oba mwegatte, kankitwale bwe ntyo. Ate era kubanga amanyi nti ekifo kino kisubbalaza, kankitwale bwe ntyo nti kisubbalaza, singa akunywegerako bulungi akusubbalaza. Ne bw'oba musajja ne bakunywegera ku nsingo, ne bw'oba mukyala ne bakunywegera ku nsingo, osobola okwesanga ng'okoze eki, ng'oyimye oba ng'osubbaladde. So okunywegera omuntu ku nsingo oba mukyala yakunywegedde, kubanga nkimanyi nti abantu abamu beenywegera oba twenywegera naye nga tetumanyi na bintu bino bitegeeza ki. Ti omuntu bwe munywegera wano mba ntegeeza ki. Gwe okimanyi nti gye bali nga tebakimanyi naye nga bakikozesa. So omuntu bw'akunywegera ku nsingo ebiseera ebisinga aba ayagala ekisinga ku kiss, nti mu kyo aba ayagala kaboozi. Ate ne bwe muli mu kaboozi, omwagalwawo n'omunywegera ku nsingo kinyumisa akaboozi. Kwegamba n'okutamako n'omunywegerako ku nsingo. Abantu abamu munaye waliyo abamu nga n'okwenywegera tebeenywegera, oba nga tebabimanyi, oba nga kiki. Kati okunywegera omuntu ku nsingo kyetaaga essomero, twandigambye omumwa ogutya nti omuntu alinza okuyiira amalusu mangi, kuba bangi abatamanyi kunywegera. Oli n'akubeera ku mimwa ng'alinga ali emirye. So okunywegera omuntu ku nsingo ekyo nno kye kitegeeza. Njagala tugende ku mimwa. Omumwa guno ebiseera ebisinga omuntu bw'akunywegeranga ku mumwa kitegeeza nti akwesiga. Kubanga omuntu okunywegera ku mumwa kitegeeza agenda kuba ayina okunuuna ku malusu go, ayagala tayagala. So ekyo nno kintu kinene nnyo eri abaagalana. Muyige okwenywegerako ku mimwa, yiga okwenywegera ku mwagalwawo. Kiisi y'oku mumwa osobola oggikuba omuntu ne bw'oba temugenda kwegadanga, ne muba temugenda kwekola, n'omukiisi ngera ne mukoma ku ekyo. Oba okitegedde? Naye kino kitegeeza nti omuntu akikoze akwesiga era akwagala bya ddala. Weewaawo nti ensi kati yayonooneka, omuntu asobola n'okunywegera ku mumwa nga takwagala naye nga ye ndowooza okunywegera kumunyumira, naye nga kyandibadde kitegeeza oba amakulu gaakyo gandibadde nti omuntu aba akwesiga. Kubanga si kyangu omuntu okuva eri n'agamba nti kanuuna amalusu go, gw'olaba nga kyangu. Ekintu malusu go kiyita kitini. So ekyo kye kitegeeza. Mbadde njagala tugende ku kyenyi.
Ekyenyi ky'ekifo ekiteesittaza nti mu mawanga agaakula abazadde bakikozesa okulaga omukwano eri abaana baabwe, n'amunywegerako wano ku forehead oba ku kyenyi. Actually mulimu n'amawanga agamu nga ye bw'aba abuuza akunywegera wano ku kyenyi, oba okitegeera. So okunywegera omwagalwawo ku kyenyi kye kintu ekiteesittaza era kye kintu kye musobola okukola nga muli mu bantu. Tekiriiko nti mulina kwekweka ne muba mu bantu ne muba osobola omukwata n'omunywegerako ku kyenyi. Kino nno kiwa omwagalwawo essanyu n'okumulaga nti omwagala era omwesiimisa. Nti okukola kino mu bantu nga balaba kitegeeza omwekutte oba kitegeeza nti akwesiimisa oba weesiima okuba nti wuwo era olaga abalala nti ono wange. Kuba si buli omuntu ogenda omunywegera mu kyenyi ffe wano mu Afirika oba mu Uganda. Eri mu bazungu kiri nnomo era omuntu okunywegera mu kyenyi tekirina ekyo kyamakulu nnyo, kiringa kubuuza muntu. Naye wano mu Buganda oba mu Uganda yaffe omuntu okukuba kapeeki ku kyenyi kiba nno kya njawulo, kubanga tolinza genda ng'omala gapeekinga mukwano gwo oba ng'onywegera mukwano gwo kyenyi, nedda. Alina okuba nga muntu wo ddala era ng'omwagala. So ekyo nno kiba kitegeeza nti omuntu oyo akwagala era akwesiimisa era alaga abalala nti oli wuwe. Kubanga nkugambye nti kino kye kintu ekikolebwa wonna we muba muli, tekiriiko kwesittaza. Osobola n'okukikola wonna oba ku kyaki oba muliwa, tekirina buzibu kukwata mwagalwawo n'omuwa kapeeke ku kyenyi. Kale njagala tugende ku nnyindo. Abantu nno abasinga tebamanyi nti ennyindo nayo baginywegerako, gwe okimanyi ekyo? Naye nze nno nga nze Senga kamwa koogera nga njagala omuntu ankomba ku kayindo kange, yadde si ke kalungi ennyo naye ati nkaagala nnyo. Anyway, tudde ku kyatuleese mu vidiyo. Ennyindo kifo ekinyuma okunywegera singa omuntu aba akunywegera aba amanyi. Sigambye nti akukwata akukombere ng'akomba emimwa, nedda. Naye okunywegera kw'ennyindo kitera okubaawo nga muli mu kafo ak'ekisifu oba nga muli mu muzannyo. Abaagalana nabagamba muyige okuzannyamu. Osanga omuntu ng'alina omwagalwa we era nga bafumbo naye nga balinga bajaasi. Tebalizannyamu, tebaseka, naye baba bagenze mu buliri, omwami amukoonako ne bakola bye bakoze, omwami n'amala n'akyuka n'atunula eri, oli ne yeebaka n'ono ne yeebaka. Kwegamba nga bwe bulamu bwe mulimu. Mubeere mu maka agalimu essanyu, muzannyeemukko. Musobola okubeera mu kisenge kyammwe nga muzannya n'akukombako ku kayindo, bannange binyuma. So kino kikolebwa abaagalana. Abaagalana, kansubire nkyogedde, kikolebwa abaagalana era kiraga nti munno omwagala nnyo era nga akusanyusa n'okukombako ku kayindo. Ekifo kyaffe ekirala nga tetunnalwawo, njagala tugende ku mugongo. Obadde okimanyi nti omugongo nagwo bagunywegera? Munnange omugongo guno gw'omulaba nagwo guli sensitive, naye era abasinga tebakimanyi. Mu mugongo muno waliyo omusuwa, kaguba omugongo gw'omwami oba ogw'omukyala. Waliyo omusuwa ogutuukira ddala ku bwongo bwaffe. So olaba omugongo guno mu lugundi olwo baluyita batya, katugambe ku spinal cord, olwo olukuubo oluli mu mugongo. Singa omwagalwawo akukyusa nga mugenda mu kaboozi n'akunywegerako wano mu mugongo mpola mpola nga bwakkirira okuva eno waggulu, ebiseera ebisinga nno aba asindika bubaka ku bwongo era nga butegeeza nti ennamusa etuuse ku nnyooga. Kansuubire ekyo mukitegedde. Kwegamba aba akuteekateeka. Kino nno ebiseera ebisinga kitera okuwoomesa akaboozi. In fact tekitera wabula kiwoomesa era kinyumisa akaboozi. Muva mu kaboozi akaabakadde, muva mu kunyumya obuboozi buno obwedda bwe beebakanga obwebasa omusajja n'akuyingira n'akola byakoze mbu muli mu kwegira. Mukole omukwano, temwezina bwezinyi wabula mukole omukwano. Ebintu bino bya njawulo. Okwezina n'okukola omukwano. Abantu abasinga twezina bwezinyi naye nga tetukoze eki? Mukwano. So omwagalwawo ofunangako akaseera n'omusulika n'omunywegerako mu mugongo ng'ova waggulu ng'okkirira oba ng'ova wansi ng'oyambuka. Eyo nno nkugambye waliyo omusuwa ogutuukira ddala ku bwongo, era singa omwagalwawo akutuuka we guli n'akombawo bw'ati, mu butuufu owulira nga amasannyalaze galinga agakuyiseemu. Ngamba ag'omukwano, sigamba gano agakuba agatta.
So omuntu okunywegera ku mugongo kiba kitegeeza nti ayagala mwezine kubanga era muba mugenda kwezina. Kinyumisa akaboozi ate era kiwoomesa ekigambo oba kiwoomesa emmana oba kiwoomesa omukwano kankiyite bwe ntyo. Kaali nja kukoma wano olunaku olwaleero naye nga ebifo bingi nnyo 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 wetwenywegera oba webakiisinga bingi, naye saagala audio yaffe nebeera empanvu, so munzikirize nja kukolayo kapaati akookubiri nga njogera ku bifo wosobola okunywegera omwami wo nga mwezina. So mbasaba gwe wenna ali eyo nga tonaba subscribinga ku Senga Faith 256 ate omukadde bambi we bali kwekuumirako. Nsaba Mukama kumpeera ekyosinga okwagala. Gwe wenna audio eno oba video eno gy'oba ogisanze bevudde ku Senga Faith 256 ojja no subscribinga buli kimu okisangako eddagala, okwebuulirira, omukwano. Tusomesa emisomo gy'abakulu, byonna kyonna kyoyagala okumanya ojja buzi n'obuuza. Kyemba simanyi woba okimbuuzizza nkinyoonyerezaako era ne nkubuulira ky'oba oyagala okumanya. Bw'oba olina ky'oyagala okumbuuza genda mu comment section kiteekewo, nja kuba nkwanukula. Bw'oba olina video gy'oyagala nkole nayo ginsabe nja kuba ngikola. Mpozi n'ekirala bw'oba olina ky'oyagala okuŋŋamba nga kyakyama bambi ŋŋamba mu comment section, nja kuba nkuwa ennamba yange ontuukirire twogere. Nkola private counseling oba olina ebikusumbuwa nga weetaaga omuntu w'okwogerako naye totya jangu. Ebyange naawe bye tuba twogedde biba byakyama era bisigala mu inbox yange. Teri alibimanya era nange teri alibimanya kuba byange naawe biba bisigadde eyo. Mukama abankuumire, mwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Yeah.